Bannakibiina kya Democratic Party basibye mu kafubo ne General David Sejjusa okutema empenda ku ngeri ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti gye bigenda okuvuganya mu kalulu ka 2016. Sejjusa nga yakulembera ekibiina banne okuli Haji Nasser Ntege Ssebaggala n'abalala. Akafubo kano kabaddemu ssaabawandiisi w'ekibiina Matiya Nsubuga, akola ng'omwogezi w'ekibiina Paul Kenneth Kakande n'abantu abalala. General Sejjusa abawadde amagezi ebibiina byonna ebivuganya gavumenti okukomya okwerumaaluma bwe biba byakutwala buyinza. Omuntu mulalu, he does the same thing over and over again but expects different results. Okiddamu n'okiddamu naye every day you get in a car, you want to go to Masaka, every day you climb the one going to G. And you expect to end up in Masaka. Agamba enjawukana n'obutakkaanya mu bavuganya gavumenti bikoze kinene okulemesa okutwala obuyinza nga kye kiseera okwerabira enjawukana zino. Ekikoleddwa kati ekigenda okulaba nti biri ebyaliwo bigenda okukyuka kiki? Have we built anything new now? Sejjusa era ategeezezza nga bateekateeka n'okwogeraganya n'ekibiina kya NRM ng'agamba eno nayo waliyo bangi abatenyumiriza mu kibiina kyabwe. Ekibiina kya Democratic Party kisuubira okutuuza Ttabamiruka mu bbanga eritali lyewala ekibiina kisobole okulonda omukulembeze waakyo anaavuganya ku tiketi y'ekibiina mu kulonda kwa 2016.